Sanyu Proso w'emyaka 5 agamba nti bamusaabaze James bwe yatemulwa mu 2014 ng'enkola y'abalaalo bweri famire yalonda muto w'omugenzi Fred Kwesiga adde mu maka akuz'abaana. Mu kiseera ekyo Kwesiga yalirango ng'apakasa era bwe bamulonda yasula mukazi we n'abaana ne badda mu maka g'omugenzi era omukazi Kwesiga gwe yajja naye bamuwa ekigango mwe yasulanga Nnamwandu n'asigala mu nnyumba y'omugenzi. Olwo Kwesiga n'asala ebiyungu. N'abeera wano nange n'abaana baali bakyali bato. Sanyu agamba mu kusooka ebintu byatambula bulungi wabula ebbanga bwe lyayitawo Kwesiga yatandika okumukugira okwesemu ku by'obugagga n'amutegeeza nti n'ente zonna enkaaga zize kyeyawakanya. Agamba oluvannyuma yagwa ku biwandiiko nga yakyusa dda ettaka ly'omugenzi n'alizza mu mannyage. Kati netutunda ente netugula kati awo ekyasinzeko gamba ettaka lye naliteeka mu mannyage ate nayo teyateeka muganga ate nga twaliwo. Omugenzi musaabaze yatemulwa era Sanyu alumiriza nti ensonga zaali zeekuusa ku nkaayana z'ettaka lino ate omukuza lyanyaga ku bamulekwa. Saagala kumusiba saagala kikubanga buli musaayi njagala gye tubaganyemu ebintu byaffe twawukana emirimu. Sanyu ensonga azongeddeyo ku disitulikiti ewa Collins Kafeera avunaanyizibwa ku bintu by'abafungo ono atuuzizza olukiiko okuzigonjoola. Kwesiga olukiiko alwebalamye kyokka nga abataka balumiriza nti ku kitundu kwali era bwe tumukubidde essimu bino byazzeemu. Ettaka lyani? Nga bwe yakugamba gwe yakugamba atya? Ekituufu oyo yakugamba eyakuyisa ng'owamawulire n'akugamba ekituufu kyekyo gwe genda mu maaso n'omulimu ogwo. Njagala ttaka ly'abaana bange njagala kulitunda mwenge mbagulira awalala ntunde aneemubuuza emirundi obange ena omugwakutaano. Ye n'atandika okumubuzaabuza ku kwavu okukola ki? Okwawukana nga bw'olaba bino era naye ng'omukazi yali amwagalira ddala nnyo. Kajja oli bwe yafa yaleka ettaka lye eka ziringa ndowooza 65. Bano kwe batandikidde era kwe babadde bali n'aleka n'enteeza ezisoba 40 okusinziira ku lipooti gye twafuna mu wiiki eri ewedde. Naye obuzibu bwe Kwesiga obuzibu bwe tubusanze nti atuuse ekiseera nga omukyalo ono Nnamwandu ebintu omugenzi bye yamuleka nabyo takyalinawo wadde n'ekimu. Afande Muhammad Sebuli bawadde Kwesiga amagezi aweeyo ebintu by'omugenzi omutima gwe gukakkane. Wali wa muganda wo ono mukyala wa muganda wo watunda ate ye kennyini n'okyusa ebintu ate ye toyagala muyamba naye twagala ojje wonna wooli jangu tubalungamye tubatereeze omukyala ono ayambibwe n'abaana naawe nga ggwe ssekinnoomu naawe okole ki oyambibwe. Kafeero alagidde Kwesiga okuzzayo ebintu bya Nnamwandu ne bamulekwa kuba kyeyakola kimutwaza mu kkomera butereevu. Naye tutandika ne bano bannannyini kintu. Aliko n'amagezi g'awadde Bannamwandu. Bannamwandu bagobye abaana be batazaala. Oyo sinze muzaala oyo wa kibi. Etteeka lino terinaayo ono mwende ono wepeta terinaayo. Ffenna omusaayi gwe gumu. Sawulo w'okulira yakusakidde Gweno ku Bukedde TV.